Yes. Lumu baagala nnyo kugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Baagala nnyo kugaggawala naye tebaagala kufuyana. Bwe bwana okwagala oluyimba nti lwamugye emabega okusinziira bw'aba anyumya nti nalaba omusajja gwe Byekwaso n'akola bw'ati n'amubuulirira nze ndowooza oluyimba olwo oba omusajja we yamugamba ye Bobi Wine wa leero katayinza butalwagala oba okitegeera tayinza butalwagala nti maybe lwe luyimba oba kwalabira obulamu bwe obwaleero okitegeera kwalabira nti yenze Bobi Wine yali omwana wa ghetto nenkuba ebikonde nemala okuba ebikonde nenyimba nga nzoganya ekibuga nga olaba baali yeni nesimbawo nempangu abalooza byakusaaga nemba okitegeera so kituufu alwagala bane bamuvuddemu nasigala nga aliwo yekka bye byonna byonna ebiri wali eri kuba yagambira nti bweba ku mazima oyimiriranga bwomu oli ebiwe bitwe mutuufu ayagala oluyimba byemazima nina ekintu kyenneewuunya Katonda yakola abantu bangi nnyo Bobi Wine baamubeera ku mugongo nga bali ku lusegererwe ng'era buli omu akulaga mubiri gwonna asobola ogukola ki okuyiwawo naye omusajja ne wawulidde agamba nti oluyimba lwa Byekwaso olwo era bw'olwetegereza obulungi lwaliko kati yatuukako ekiseera n'ayimirirawo yekka otegeera naye Katonda yakola bulungi Bobi akola bulungi akoze ogugwe yes ng'abanja naye si gwe gusoose nga Spice abanja mu mmanja bwe naye kati ekibuuzo kye twalisoose okwebuuza embeera eyo lwaki yabadde bwetyo era abantu bimu ku byasinga okwebuuza obudde buno Spice ye muntu yekka gwe batasasula ku siteegi lwaki siteegi ze zisinga tebamusasula ate bwabanja abanjiza saidi zeeyo mu buddu nze mabegakaawo I think gwali mwezi ki gwe twakola ne Spice Luweero gwali mwezi Spice nze muzeyi wange mutegesi wa bivo muzeyi wange mukubeera nga mutegesi nakola naye by then twalina tour twalimu ne ba Spice ba B2C ba Suna Beni twali eyo show yagenda nitutagalako ne Spice twali naye Spice yatuuka ku show kuyimba I think twali Zengebe bwemba sirabidde bayitayo Zengebe kizinga mama nga mukolera wala naye linnya liwulidde nga lyo lya mubizinga tuwa yali mpanvu twagenda Luweero Nakasongola wani tuyingire nemumalirize Zengebe naye twatuuka ku show nga twagala nga show gimanyi bibe bivulu bimanyi show yali etagaddemu Spice nga alina balance bwabanja naye nga bwe twakoledde Nakasongola sente ze yazifunye buki bulungi twatuuka ku eno show nga waliwo balance bwabanja Spice yagana olinnya ku stage alina bamanager balinga basatu kulinnya kawamba ebyuma nga yabayamba alina bamanager abalina bayebe yeepimamu ne batasobola kwepimamu kitegeera bapromota bonna tosobola kumala gabeyimbamu abayimbi bakimanyi waliwo omuntu akuwa sente ze nga tekuli na agreement naye ngaokimanyi gwe kennyini okuva ku lunaku lwazikuwadde nobeera ku pressure mpaka ng'omaze okuyimba waliwo bapromota bwe batazanyirako muganda wange kakati olunaku olwo twatuuka ku show nga Spice alina ogenda ku stage naye nga sente zitagaddemu tezinabakola ki kuwera omukulu n'amugamba sooka olindemu n'amulekera bamaneja abalenzi balinga basatu ono akkiriza ono agaana okitegeera so olaba embeera gye nalabawo obudde obwo bwe mpulira embeera eyabadde e Masaka empa question marks nyingi lwaki muyimbi omuyoono yes bwe ntunuulira ensonga nga bwe yabadde nti yagenze ku stage yatuuse ku show ne bamugaana okugenda ku stage okuyimba n'ayingiza kibuli olw'ensonga okay ku nsonga eyo y'okuyingiza ekibuli yadde mutuufu nti baamutimba abantu bw'ataliyimbe baaligambye nti erinnya lye brandi ye gye baali badde bazanyirako okwonoona ebintu yes yabadde mutuufu era okugenda ku stage n'ayimba yabadde mutuufu
lwakuba yadde alina engeri gy'asobola okubanjamu endala etali ya ku stage anenge spice kubanga emanja olina okubuteekamu ekiguli ziri sente ze mulimu gwe bizinesi. Yes, naye ekyokuwamba ebyuma byeyawambire yadde byona omutegesi byadde byakifuya nti kuba noono spice byuma ebyo service provider tukirize tugaane service provider okutegeera ebyuma byewambye si bya mutegesi anti besorting bamuwe ate nze binkwatirako wanga nange bampangisiza nzibyenkole besorting bawe password yogamaka amazima gali bwe gati nze ndi MC performinga mu comedy performinga stages nyingi amazima gati buli muntu ayagala akasente ke nze spice ogera n'abanja watukira okuwamba ebyuma kyade kisusi oba kitegeera kitegeeza bwe yaze ku mulyango yabagaye bali mu pesente zange ne bakola ki ekyokubiri bwe mumugalira ebweru omuntu yenawo omunyigirize nyine oginyigirize leeta musaayi n'ayingiza akabuli n'alabanga audience abantu bakoze turn up eryetya eri nnungi bwe kibeera nga promoter yalabye nga omukazi ayimbi olwandimaze microphone bw'ati yani bukoze bw'ati kwata akasente kumu batadagala nga tannayimba ne bazimumma anti wuliriza omuyimbi kibeera bwekira anti wuliriza omuyimbi bw'ajja oba performer ina bw'ajja bwe muteesa nti millions 5 n'ompaako 3 ngenda kugamba nti bwe nzijjaku nga 25 nsasula sinayimba oba sina performinga olw'ensonga bw'omala performinga tolina gw'olaba oba okitegeera so Spice okwata ebyuma by'omuntu kirungi ne bana bagamba mbu simanya Spice kati agenda gwa manager yali amwandolinga bulungi emyaka ene mabega yabanja masiko promoter masiko nga manager yali naye Roger ye yamugamba genda obanje sente oba okitegeera amazima gali bwe gati abantu balina abateeka bambe musiyo ayimbi badijje baluma abaana genda obanje sente zo ng'engeri gy'osobolamu yonna kati kankubuuze singa Spice dala teyabadde wa kati twalamu nti omuyimbi bano abatandika bandi badde bamukola ki bali bwe bazimuma lwakuba Spice brandi nnene zikiza naye password ziganya naye balabika bade bamusibidde bwero nga kikutteyo bamuge kyaganye kiriwo ekiti bannange omuyimbi yenna ebyokufunako oba okufiibwa tebimukwata omuyimbi bw'abazze nga wamuwa deposit n'asituka n'ajja ku show aba ayagala ssente webale nnyo kiregeeza tukuwangudde yabadde ne rights ze okubeera nga bamusasula naye nzo problem yange gye nnina eri Spice kweyo ensonga kitenyinza okugamba nti tiyakoze ate ekyokuwamba ebyuma byadawamba byabadde bya muntu mulala naye mukozi yazze anti bya muntu mulala yazze kola nakupangisiza ebyuma byange ate omuyimbi abiwambye otegeera anti okwata ebyuma ebyo Spice yadde ne security ku mulyango kwabaddeko abasolooza otegeera abo bennyini wakiri bawambe mbimalire ku poliisi anti kati kiri bwe kiti awo oba owambye muntu ne tusiibule tusiibule awo nyini naye ebisembayo ebisembayo speed eri mwebale kuwagira Ryan Future abakyala mwebale kuwagira ndongo yange mbasaba temujjanga okwo mujje ku Ryan Lex Nails tukole enjala kale nange mbeere bulungi